kati akuyambako nnyo mu vocals mu arranging oluyimba so ensonga kye njagala nnyo okukola naye I think anzuula nnyo yeah. Ekyenjawulo besides oluyimba okunyuma nze we nalaba vidiyo eyo nayagala nnyo engeri gye mwayambala mu green nosiba green leather ani ya designinga vidiyo waliwo omwambe muyita Kaijuka basi ya designinga but it was twasooka tuula ne tukyogerako abaana abo the boys be balonda kale ya green maze ziri muntu wa green ate munaye yavaayo bulungi nnyo so be bagironda endala engoye ne tukwatagana designer ndabe bisobola okunyumirako on my body so ekyo bwe kyavaayo kale eyo video tugivuddeko ogamba otya manager Martin Better ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo wandize n'obuuza ku bantu si kati manager wa Musuza tuli naye wano kale tudde ku content naye nga kyali bwe kiti Eddie yaliwo nga tugenda kuyimba neyinze namusangawo ku kifo kitegeeza omuyimbi asinzewo munne asobola okusugama nze ngendo sooka naye bwe twamusanga twali nga bana nga tetubeera nnyo naye ennaku zo twesanga nnyo so nagamba manyi musoke muyimbe twamugamba manyi soka olindeku fika tukuba amanyi kufe that's the truth nemugamba manyi leka tusoke tuyimbeko yekale nibakola program nebasakawo gavumenti amazelo niwatako Anderson nga nze nina okuddako then after me Carol Kasita then Eddie nga bukimu aliawo ya buli omu aliawo naye ekizibu wekyajja ndoza tebagamba DJ wani wa Kenzo wangambye kati mbona asikamu at drive ye bwagisikamu oli nagamba ono mumuje ku stage manager wa Kenzo bamuje ku stage kati abakayana ne bamukuba so ebintu ebyaliwo nzo obutayimba oba byaliwo byonna tebyali about Kenzo nange byali between ba DJs kati balwana ngabbo onakuba ono wacho kute computer yange onakuba mbulacho ngambako so ne balwana zinga ndi ku stage nga sibitegira ndi wala mbuza what's happening sigale ku stage nyimbe nemberawo ko ndowooza bigenda kutereera nagera atebitereera wanze Carol soko veo so venavao Eddie najja kuba litali wao yali akyali waggulu eri sagenda okujja agamba nedda Carol ino okuyimba kyamukozesa kirungi nangamba Carol tuddeyo yimbe mwetuka ku stage kankwitira bwe yatuuka yampita naye nze nga vibe yafudde dda ningamba akankireke maybe next time bafans banga bejjenja ndibalaba but tekiri nnyo nti Eddie yangoba ku stage tasobola mbadde ntidde kale toyanza clearinga air mu mbeera eyo asitiru ku kivulu kyekimu wayimba oluyimba lwe wayimba ne Eddie yawo lwe bayita tukigale makati awo mu performance awo noyitayo omuwagizi omwajje ku stage mu kigale ekiriwo ennaku zino abayimbi tebagala bawagizi bakwatako ate gwe nalaba oyisa omuwagizi mu kigale anti buli omu alina gyakwasaganyaamu ebintu bye nze Carol blendinga ne bafans bange bwe manga njagala jamba nkwatako ngenda kubaki nze nganze naye buli omu oli ayinza okugamba nze saagala nze atagenda kunkwatako ansuleko nedda tugenda kwesangaawo akwateko wayagala oyina tabu wakwata wayagala kikomaawo nzireyo ewange naye asigale ku bibye because nze njagala nnyo sanyusa bafans ga show efaanana etya kisinzira muddu yange eri etya kubanga nze nyambala kyonna siri mukuna minyonyo ngo oluusi okunamuko danzo kikomaano nga ku bisambi I don't go beyond that ntipaka eno bandageko akabina no but ekiri sexy oshegera nkibalansinga koze era sagala ate kubeera nga nsukka ngoseseo nedda ndaba ntunuulidde wada yadala ngo nimba kulimba you can check out ku page yange olabe I balance I make sure bwemba at least waneno waliwe wati eno ngenda bikirayo ddala that is me siri nnyo muntu ayagala nnyo kulaga nnyo but era ka sexiness kalina okubeeramu kwa munange yekayisaawo byonna I don't know kale Carol Nantongo gwe tulina olunaku olwaleero anja atunyumyemu toke luli njogedde ku federation obadde part of it emabega kawo nakulabye ng'okoze ka video ne president weeks bbiri emabega nakolako mu t-shirt za federation emirimu gitambula gita mu federation abakulembeze ba federation bagitwala mu maaso omulamo gwa copyright lw'okulaba ng'ekola
nze kyemmanyi kyekituufu era kyekirina okukolebwa because ate era obwegasimo tulina okufunira ekituufu. Ate nze ndaba nga federation erina omulamwa. Weewaawo ebintu bya social media nga bubimanyi, nze sibeera mu bintu birimu bye sitegeera. Ate ebyobufuzi. First time okubeera nga ndi bintu ebiri awamu ebyegattiddwamu abayimbi. Gwe gusoose kubanga najja n'empuliriza bwe nawuliriza. The first day, second day, nga ndaba omulama gwe gumu. Ningamba, I think this is the right goal direction gye tulina okuyitamu. And kyensaba bitambule bulungi because twagala omulimu gwaffe naffe gubeere professional okusinga ku wano. Yeah. Wali ova mu band ya Golden Band wagamba nti ekimu ekyakujjayo bya bufuzi n'ekirala ensasula teyali nnungi. Ekyensasula saakyogera kusijjukira kyogera naye ekya politics nakikoonako because it was. Ati nga tunaatera okumaliriza mulimu abagamba ssemwanga naye kale omuleese n'ebyo twawulirako luli bye yayogerako ssemwanga oba anaabikoonako badde saagala bikoonako naye tukolera bantu TV ya muntu wa bulijjo era kyekitufudde ennamba emu. Twogere ku mbeera eyali mu Golden Band ebya kalogo kalenzi whatever happened osobola okukereyalinga eyasawazi. Akaki ogambe kaki kalogo kalenzi kaluganda kyolo naye ebintu ebyali bitambula I think bankwata bubi oba bakyusa message yange oba story yange ne bazitabika. Sayagala nnyo okujja kwatakinga muntu because sajja kwatakinga muntu nze saagala ntalo kuba siziwagira tezigattako zissa. So nengamba I was like nali awo nengamba I think this is the right time for me to talk about my story. Ndoza naga Katonda bwatu byakireeta nkyogereko kwolwo because bya happening like 4 years back. Nzo obulwadde bwe nayitamu ne bwe nayitamu okubeera so natulaawo nengamba omwami oyambuuza kiki kiwali oyiseemu then nembyogerako naye saabyogerako nti ngenda kwatakingamu because even n'ebintu ebyantuukako mu bulwadde bwange saayogera ku linnya lya muntu tiyankola kino naye abantu bwe baagatta kiri ne bakizza wali nze nagamba omuntu guni ne gundi yangoba ku stage ne bambuuza ani tigundi naye saagamba nti guni ne gundi yantusako kino na kino nedda ebyo nabyogera walala n'erinnya naliteeka walala naye bo baabikyusa nze so sina right kujja ku TV nengamba nti gundi yandoga. I don't want to say that. Nabyogera but sayogera ku linnya lya muntu nayogera ku experience yange gye nayitamu. I didn't even talk about band nti oba band naye mu bulamu bwange ng'omuntu kubanga ze byantuukako tebyali sijagamba nti oba eyabikola yali mu band oba kuba saavayo n'ekyogera bwentu naye just mwe mukyusa nnyo ebintu mwagala nnyo omuntu oba mukubira naye I respect everyone saagala nnyo bintu byantalo. Yeah. Naye nga muli ku good terms n'oyo omuntu gwe bagamba nti oyinza obba gwe wali oyogerako muntu ki bagamba ati Stacia muli on good terms saamwogerako nti yeyankola byaliwo. naye nga osobola omuweerezayo ka hayi ne munyumyako. Of course nze bonna be nakola nabo mu band sirina gwe soogera naye okujjako nga tali mu Uganda oshegedde oba kumimitinga mulabe but if it's not like on a like to meet physical nga tweraba one on one twogera ku simu. Kwa Stacia tali mu ggwanga ali Canada. Yeah, maybe ku simu oba ku call oba naye bino ebyabalala mba mitinga mbasanga twogera kubanga mukolera wamu oba mwali mukolera wamu tekyegeeza nti nno mugenda kuba mwogera everyday. We have fena tulina obulamu bwanjawulo. Yes. Akasembayo nkaagadde wadde twaliko abaawamu sigenda kufiirako nti twebuuze buli kazi. No, buli omu kati saazo olaba buli omu nakula sikyali mwana muto nti nange nina ebintu wala speed naye omuntu bali abantu I respect them because if singa sibo sandibadde wano oba ensi teyani ntegedde kitegeeza baali bamenta bange. I respect them obaani. Haji Musa Kavuma ali ati gyali mulungi. Kyali under his management. Yeah, yes. Okay, kati wava mu band ye yakuretaining. Nali naye nga nkyali ne mu band paka we navaayo paka leero.
How is it working with him? Nze yankwasa manager Judas nti ye abera busy eri kati ono yakwasaganya bino so sijja kugamba nti nonjogera nnyo naye kubanga yampa omuntu akola ki naye nga buli kimwe kiba kigenda maaso akimanyi. Okay, interviews ezisinga zendabyeko Carol Nantongo oyina wokattiriza n'oteeka question mark full stop ne comma n'ogamba toyagala musajja kujooga mbadde nno nja kubuuza ovaayo ddi n'otulaga omusajja naye nenzijukira wagala toyagala musajja kujooga ate nakyogera ddi sejjukira manyi mu interviews ziba nnyingi jja wange ebirungi bye nali mbiraba nemme kuddamu biraba mmwe mulonda buli kimu so kansooke mwagalire eno bwe naba nga time etuuse nga ntaddeko wano maybe I will show the world. Ekyeza kyogezaako tegeeza nti gyali Mr. Right omusajja akusaana nange kennyini munoonya tonnamufuna njali mukwenoonya wandyagadde atya yena mukama gwaleeta twogeddeko wano off air nga oyagala nnyo omuntu alinamu kasente basuubuza abo bakko sijjukira kyogera togedde ku kirala naye soogedde nti alina nnyo ki nze njagala nnyo omuntu antegeera ne gwe twetegeera kasa twetegeera bino sente zino sente zigwawo sente zijja bakola nkole naye omuntu kasa twetegeera I think kyekisinga cause relationship yonna ezimbibwa n'okuba nga mwetegeera nnyo bw'eba nga temwetegeera ng'ojja kunnyonnyola nti Carol leero sente zibuze nange nenkwata kuze ekikyala nenkola nti yentegeereka naye bwekiba nga mukama aleese alina it's okay bw'aba nga aleese gw'atalina nga twetegeera that's okay. It's okay. Ani yagamba nti nno buli musajja bamutonda nti alina obba ne ssente ye abatalina ssente balina kwagalwa. I don't believe in that. Kale ndowooza producer Justin Nakagwa embeera eyo giwulidde bulungi by the producer wange oyo akwagala banange mutumidde nnyo nange mwagala nnyo mukama akunkuumire yaŋŋanya okunyiiza bambi tokikola nkoze ntya kiriyo kale ye embeera bwetyo bweri ye Carol Nantongo nga sinasiibula mulimu kyowulira kyoga nti njayisaawo kino ssemwanga banange nebaza nnyo banjagala thank you for supporting me mwebale nnyo ku viewinga YouTube channel yange mwebale nnyo kulaba nnyimba and still subscribe atanaba kuntegeera please. I am Carol Nantongo. Follow me on Instagram, everywhere, social media, you're Najendi, and please subscribe. And, bafani planning something for you. Sawa yonna, nja kujamba gawe munange, mujje. So, olonako, ava kubye mpeta nawe. Show yange, wentokanga, I'm ready to give you a show, please, wemba itanga, mujje, supporting. Kale. Carol Nantongo naine ekibuuzo manager Judas ogamba otya mbakeezeza naye munsonyiwe kale aine ekibuuzo nandyagadde tweyongereyo n'ekibuuzo kino era ndowooza atula kubukedde TV tukyali naye wano inshallah olunaku olw'enkya tugenda gattako musibe bulungi tuzeeyo wa Shadia Nakalema musibe bulungi mweraba. Okay kale mukulikeeyo yonna gye mukomye kati katubasigule n'emboozi eza boda ate tuddemu tulabagana enkya. Chachiro olisted obulamu gaba buti bulungi ko baba bulungi nnyo ababoda boda bamanyi kochi bamanyi abasajja abo batubonya abonya batya abasajja abo ajana kalabula wakalabula kunganya ne bakala okwocha emotoka muzibe kwabwe bekomeko lina kobeerawo omusajja agambye mukalabula nnyo mmotoka takisi zaabwe aba taxi bavugawo binnyo tebaba na indicator kyo kisooka omusaza olunkuba bwati omukono awutabwesi bwati mmotoka mwolukuba omukono bwati ng'oweta emmotoka alimbye alimba buli mitutaka indicator bwate bagiraba ate omusajja agambye tumumanyi luzungu ozungu totegeera ddala era zo taxi nze olunkonyako ni bwati
nze sumululirawo soko mbulire bagamba tumanyi luzungu mabata You know English very well. Please. Yeah, we know. mbunamba tumanyi luzungu aba taxi I don't know. Yeah, yes, the English, yeah, taxi operation. I don't know. Yeah, yes, the English, yeah, taxi operation. jangu jona berawo gwe omusajja omukubi olusungu aba taxi tebamanyi luzungu mama nyabo gwe aba taxi tebamanyi luzungu They don't understand. Eh? They don't understand. gwe mbuno jona jangu tumumanyi luzungu mama This guy, you don't know English, the border. Taxi man, English is too much. Taxi man, English is too much. too much like speak English there Yeah, speak English, too much. Yeah. speak more speak No. Time waste. wa gwe oli otya Ndikiri. obulamu gamba mutya mwoli Nyo. bitambula bitya Pola mpola. neba nti mutumukwanye mwereka mutyo Oba etonye, oba tetonye. Ate kati sokolireko abakazi bo tetukwana nnyo. eh Akaseta akaffe kabaawo nti obimanyi. muri bagagga Eno eringa nnyanja. aha Kasita akwata akatimba. Nvubirawo. Katimbako ke kaluwa. Yene gali. Ye gali. Esewo. Mutumala kumenya na bakyala waka. Ate baki. Wenjagalira. Soko ndiye muweyagalira usitege. Wenjagalira wenfunira. Ate kali teko wakansa bebiri ejolunaku. Omusajja agambye ekimugana okuwasa mbuno owaka taasa kulekawo kameezi. Ekyobuli lunaku ewaka okimanyi baba. Ekyakugana okuwasa kyemeka. Kyeji buli lunaku naye waneeno bwe nzija wano enjukuba wali nateeta obimanyi ng'ofunawo nga nfunawo okitegedde noonya wali nsava baaba wangi wali ensava wema nga nkomayo waka nga neebaka kyo kibagana okuwasa kati gugomase kibagana okuwasa ennyo ekitugana okuwasa kale n'abawala bennyininyini si bangu batya ogenda n'olaba omuwala n'oga kano omwana kankateeka ebbeesi kabeereyo ogenda okatuusa ebbeesi nga kakubalamu birala yakubalamu nga biki agobye n'otemesa butemesa oba osinga bulaadi oba osinga agambe mbugo otemesa butemesa temesa butemesa bulaadi saagala bintu byakulemezalemezaamu waka eyo teeka omukazi waka abeereeyo akulabiserabise azaddeyo n'obwana nga buna bukutuumeko Vukenda TV kolina okubanga weekumira muganda wange bampita MC Maswanku ekyenkya ye programu gy'olengera muganda wange webale kubanga otulengera naye waliwo oli abadde wangi omwagala kuwe ku namba ye mpe namba ye omusajja wamukyayi oli oyagala suna be omusajja abadde akuwa sente kati oyagala suna beni sonana oyo omusajja wambwa omusajja wambwa talina kasente wa boda gamba ali kubigera TV omusajja oli wa boda nze namukoya njagala suna beni oli omusajja namukowa njagala suna beni omuwaati oya suna beni nkuwe namba ye kati jimpe mukubiri katukubire suna beni wano jona sembera wano tugenda kukubira suna beni tumuwe omukyala owa boda wamukyayi oyagala suna beni yekka lwaki suna beni omwaga anyumira akunyumirako ki byonna ngaki ekola byayimba byatikamu ebinyaanya nyimbiramu byayimba ali kubukedde ono mukazi abadde mukyala wa boda omukyala wa boda agambye nti nno nze bba wange mukyayi njagala suna beni oyagala ani suna beni omubaawo omukozi eki wamugobye yakyalekawo zakame kameza nosalawo ogende wasuna ani suna beni kojani amumanyi jona obako olina obutuusayo kibwana kubukira TV omukazi akola ku mobile money abadde alina bbaawo wa boda omukazi akyaye omusajja we agenze ne suna beni omukazi agenze ebyo twabimanyira bya bulijjo ekirungi naffe ojja kufuna omulala abalejjaleja bangi